niwolera nihubone birato nintebe ndi bino birato nihosa hendi no ashangecha ihubere naye nabola ati birato nibyo nisudira mbyo obole ndi aka no samachi nihubyala ndimo nimbono mundu akonere mumachi nihole ndiye. Bwate Oliver Nalongo omutuuze ku kyalo Buwambo nga nnyonnyola bwe yasanze omulambo gw'omusajja nga gusuliddwa mwala ku luguudo lwa Busia Majanji mu disitulikiti y'e Busia. Oluvannyuma yakubye enduulu eyakungaanyizza abalala. Washange mundu nguyu mumachi betere washange yeruhanani na nesenji ruhani njiha endi cha hubendulu niwanjiraho hubendulu paka nga lubandulu eki. Okusinziira ku batuuze ekifo kino kifuuse kattiro. Kosanga na kusatu mirambo jankabeera wano nga gumu n'oguddako oli yali agenda kulumbe naye ne bamukuba naye asimatuka ne batwala epiki. Kusande bate muntu leero kuwe lwakuna basi kati ngaffe tutambula wano banga basuubize tuttidde. Ekinakuwaza omuntu ono tewali amumanyi. Bamuse ali awo mu mazzi tetunamulaba mu feesi mumanyi oba abirewa. Abatuuze banyigidde poliisi okulwawo okutuuka. Bwe baba bategeezezza ssaawa zibadde mu ssaawa emu mpaka na kaakano tewali poliisi ezze kati ate nga ffe abantu tetusobola kwetantala kukyusa muntu ono. Omubaka wa pulezidenti e Busia Grace Kanuna azizzaamu abatuuze amaanyi nti poliisi ekola butaweera okulaba nga bazuula eyakoze kino. Nenda kusaba abantu bange ab'e Busia n'emirinaano nti obanga olina omuntu we yakubuzeeku ng'akaali kwira gezaako okukyekinga mu mokyale saade n'omulambo ye kuvaawo okutwalibwa nga poliisi ekola ng'ogwayo olw'okunoonenkereza. Akubirizza abantu okutandika okutambulira mu bibinja okwewala okugwa mu mikono gy'abakyamu. Abantu bange ab'e Busia n'abakulosinga okugenda mayingo tugezeeku ino okutambula mu kibinja ky'abantu abasiikako ababiri abasatu ate nga tukuuma n'obwire. Oluvannyuma poliisi y'e Busia omulambo egututte mu ggwanika ly'eddwaliro e Masafo okukola lipoota ey'ekikugu.